Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sobo mukulembeze waffe Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Galabuzi, mukadde waffe omukulu wa bamasheke mu ggwanga lino era nga gwe President General wa Jumani Zukuli Sheikh Abdul Nur Lunanoba, Deputy Speaker Mengo, Honorable Minister wa Kampala, Honorable Minister wa State, Member of Parliament, bakadde bange bamashekhe, Hajati Muzana ab'ebitiibwa mwenna, bahaji ne bahajat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah akunyweze. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza okuba nga atusobosezza okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan, era nga tusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe, tusaba akkirize edduwa zaffe azaanukule, era tumusaba atuwe obulamu obulungi. Njagala nnyo okuyozaayoza baddu ba Allah mwenna, Allah kubanga tutuusiza ku lunaku luno olutukuvu olwa Idi el Fitri, ngamba yozaayoza nti Idil Mubarak. Twebaza Allah olw'ebyo byasobodde otuwa, naye okusingira ddala ffe abali mu ggwanga lino erya Uganda tulina okumusiima n'okumwebaza tusobodde okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan mu mbeera ennungi, mu mbeera ey'obukkakkamu, era tumwebaza ebyengera byonna byasobodde okutuwa. Naye njagala nnyo abaddu ba Allah muteeke mu dduwa bannaffe ababasibidde mu bintu eby'entalo, eby'obulumbaganyi n'enjala mu bitundu ebitali bimu. Ffenna tumanyi nti baganda baffe mu Middle East, mu Palestine, bali mu kulumbibwa, basibye omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan mu kintu eky'entalo. Tusaba Allah abenga abataasa era n'abalumbaganya ababalumba abenga abakolako. Bannaffe badde mu kiseera kizibu nnyo era nga tuvumirira ebikolwa ebyo ebireeta okutabangula embeera mu nsi yonna. Oli ayinza okulowooza nti Middle East wala nnyo, naye n'ensi gye tulimu y'emu, ekigwa awalala kituuka ne mu kifo ekirala. Ne bannaffe abali mu Ukraine, kati myaka 2-3 waliyo olutalo, naye nga olutalo lwennyini lwa kijinga, abantu abamu okwagala okwekuza nalowooza nti mukulu nnyo okusinga abalala, n'otandika obulumbaganyi ku nsi endala. Tusaba Allah atutaase abantu abafaanana bwe batyo abalina ebikolwa ebireetera abalala bonna okuba nga babonaabona. Kati emyaka 3 kasooka tuva mu kulonda, tubuzayo emyaka 2 tudde mu kintu kye kimu. Nga bulijjo tusaba bannayuganda nti ebyobufuzi mbyenyigiremu era mubeere n'emirembe era muleme kuba mu bintu byonna biyinza kutabangula ggwanga. Ekyo tukyogera era nga bwe tusaba n'ekisa ate balina okuba nga batunyigiriza. Mwekyo njagala nnyo okusaba nga nsaba abalina obuyinza mu ggwanga lino okutaabo bonna bye baasibira ebyobufuzi. Tugenda mu kulonda okuddako, tewali nsonga lwaki omuntu bwe mba temukkiriziganya naye ate omuteeka mu kabulamuliro. Kati myaka 3 tukyabala naye tetulengerayo kitangaala. Njagala nnyo okusiima Archbishop wa Kampala Diocese, Archbishop Semwogerere, yasobodde okutambula n'agendako mu makomera gano n'akyalira abasibe era n'ayongera eddoboozi lye kwaga agasaba abantu abaasibwa ebyobufuzi babe nga bateebwa. Yayongeddeko n'okusaba ti abo bonna ababadde mu nkomyi emyaka 10 naye nga tebali ku misango gya naggomola nabo ng'asaba bateebwe. Mu kino tujja kusaba abakulembeze mwenna mu ggwanga mwongere amaloboozi gammwe ku nsonga eno, oba oli awo agammwe ge gakyabulako okuba nga abantu bano bateebwa. Naye twaniriza amaloboozi gonna
buli yonna kyasobola okukola okulaba abantu bano nga bateebwa, oba eddoboozi lya mazima oba lya nakigwanyizi si kikulu, ekikulu abantu bateebwe basobole nabo okulya obutaala. We tujjidde olwaleero abakulu bonna babyogeddeko, abasuubuzi batadde wansi ebikola nga bagamba nti balina obuzibu n'engereka y'emisolo. Tusaba busabi abalina obuvunaanyizibwa mu URA batuule n'abasuubuzi bano basobole okunogera ebintu bino eddagala. Ffenna tukimanyi nti eggwanga terisobola kubeerawo awatali misolo, ate n'abakuŋŋaanya emisolo tebasobola kubeerawo ng'abasuubuzi tebaliiwo. Kale kiba kya bwewussa okuba nga tebasobodde kutuula ku mmeeza emu bagonjoole ekyo ekireeta okuba nga abantu basika emiguwa. Kyonna kyonna basobola okuddamu ne bakitunuulira bwe kuba nga ngereka ya misolo, era nabo basobola okuddayo ne bakakasa gavumenti okutwalira awamu n'ebitongole byayo byonna byonna okumanya nti ssente zino abawi b'omusolo nabo bazisasula mu bugubi, muleme kuzoonoona, muleme kuzigiibula. Ssente zino ziruma abo abaziwa eziba nga tezikoze ebyo bye zirina kukola. Tubasaba mugezeeko okusalaasala ku ebyo bye musaasaalizaako ssente, naddala ebirimu okwejjalabya, okutambula okutatadde ng'ate oba oli awo bye mugenzi okukola nabyo biyinza okuba nga tusobola obutabikola n'ensi neebeerawo. Gamba ng'okutambula bagenze ku benchmarkinga, bagenze kulaba ensi endala bwe zaakula, naye ebintu ebyo eyaffe ebamala tutunuulire eyaffe ndowooza esinga ebifo byonna ebirala. Gamba nga n'okugula ebintu ebitalina nnyo kibyongera mu ggwanga eno ng'emmotoka ezinywa amafuta amangi na buli kimu. Waliwo bannaffe abawuza ate omanyi biri mu mateeka, ebiri mu mateeka ebyo mwawandiika pulaani tekyuka, mateeka mugakyuse mulekerawo okugibuda ssente z'omusolo. Ssente zino zonna zituluma, tusaba mukitunulemu. Olwaleero ebula ennaku ntono Beene Kabaka wa Buganda aweze emyaka 69 njagala okutwala omukisa guno okumuyozaayoza era n'okwebaza Allah amuwangaazizza okuba nga awezezza emyaka egyo egy'obukulu, era nga ntwala omukisa gwe gumu okumusiima, okumwebaza enteekateeka z'akoze okuba nga asobola okukunga bannayuganda ne baba nga basobola okwegattira ku kintu ffenna ekitugasa okulwanyisa endwadde ezitalina ddagala ezamukenenya n'ezitali zimu. Neebaza mwenna abeetaba mu misinde gino, era nga tulowooza nti abakulembeze bandibadde beetabira nnyo emirimu egitugatta egirimu enkulaakulana era egisobola okuba nti ffenna liba nga tetusika okuba nga eggwanga lyaffe lino tuba nga tulitwala mu maaso. Bangi bakyogeddeko, nange njakwongerako eddoboozi lyange kubagamba nti omwaka guno bagenda kubala bantu. Ffenna tubasaba mubeere nga muwaayo obudde okulaba nga bababala, babawandiika. Tumanye obungi bw'Abannayuganda benkanawa, kiyambe abalina embalirira okumanya ki kye balina okuba nga bakola okuba nga eggwanga lyaffe lino Uganda ligenda mu maaso. Ekisembayo mpozi ate nga kyekisinga obukulu, njagala kwanjulira Supreme Mufti mukadde waffe kulaba Masheikh n'abasiraamu mwenna. Tu myaka nga 15 emabega waliwo omulimu omunene ogwatandikibwa okukyusa Quran okugiwandiika mu lulimi Oluganda. Njagala n'essanyu bategeeza nti omulimu guno gwagguse era Quran eno yafulumye eri mu lulimi Oluganda. Mu ekyo njagala nnyo okwebaza bannaffe abatuwagidde mu mulimu guno ebbanga eryo lyonna kulaba nga Quran eno ebanga efuluma mu kyapa, n'okuwagira abo bonna abadde emabega y'okuba nga bagivvuunula. Ndabyeko omu Sheikh Kinobe badde nga 5. Sheikh marhaba,
Sheikh Bakari Musoke sani sokola ndo okulaba yango na bamu bakwera bilati mwe muje ade mabega wokukyusa ole babwe bangi nenga tubasiima nnyo nenga mwabo benina okwebaza abatuyambye okulaba ng'omuli guno gugguka mulimu Haji Tamale Buzindadde yasobodde otuyamba okugitwala ne bagikuba mu kyapa ate n'okusasulira okubanga bagiteeka ku nnyanja n'etuuka. Qur'ani eno abajagala musobola okugijja mu Batamalande Brothers, musobola okugijja ku Pearl of Africa FM ne wa Haji Ngobya. Kati n'obuwombeefu n'essanyu eringi saba munzikirize mu butongole mbenga ntongoza Qur'ani eno eriri mu lulimi Oluganda era nga tulowooza ejja kukola kinene nnyo okubanga eyongera abantu okutegeera Qur'ani yaabwe era nga mpozzi nja kusaba n'abo bannaffe abatera okutuvuganya tituvuganye mbino ebintu bwe biti ebirina kye bitugasa emyaka we giriweerera nga tulina kye tulaga tuvuganye mu by'okuzimba obusiraamu amalwaliro amasomero na buli kimu naye si ani asinza ekirevu ekinene n'ani asinga enkutu empanvu mu ebyo twala omukisa guno okuba nga ntongoza Qur'ani eno mu butongole era nga kopi esooka njaggiwa Supreme Mufti naye nga musaba agikwase omukulu w'abamashekh n'oluvannyuma mukwase eyiye n'akanaasembayo njagikwasa Hajati Muzaana nja kusaba Rafaati ono agiwe jjajjaawe Sebo Sheikh n'obuwembeefu kwanjulira omulimu guno gututa emyaka 15 naye kati gugguse n'ensaba abo basike mu mukono abadde emabega okuba nga bagiwandiika. Sheikh omulimu agutukoledde kati musaba mukwase eyiye era neya ofiisi mwakulembera era musaba agibule bannayuganda babe nga basobola okusoma Qur'ani eno mu lulimi lwe bategeera. Sebo Supreme Mufti nesembayo kalabalaba agikwase jjajjaawe. Kambebazi barakallah ahlan wa sahlan marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For the benefit of our viewers who may not be able to comprehend Uganda, allow me